Ng'abasiraamu bali mu keetala ak'okujaguza Eid al-Duha egenda okubeerayo olunaku olw'enkya ng'eno yakusala bisolo munnamagye Lieutenant Colonel Nasir Menya nga yakulira abasiraamu mu nkambi y'e Kakiri asiimye bannayuganda bonna abavaayo ne basiima abakuumaddembe n'okusingira ddala mu ssanyu ky'agamba nti kibazaamu nnyo amaanyi. Ono okulaga okusiima kuno asinzidde ku kitebe kya disitulikiti ey'e Wakiso abasiraamu b'e Kaliti District Card w'e Wakiso Shaikh Kigozi bw'abadde akwasa abasiraamu b'e Kaliti embuzi eziwerera ddala 5 wamu n'endiga eby'okusala olunaku olw'enkya. Nakugabira abantu 500 embuzi n'endiga. Nakwasaganyizza mu ngeri y'okutuwa ebisolo bimu ebiteekeddwa okuba nga bisalibwa enkya. Kano Menya agamba nti bo nga bannamagye emirimu bagitambuliza nnyo ku Katonda ekibayamba okuba abeerufu mu mpeereza zaabwe ng'ate bwe basiimibwa abantu kyongera okubakuumira ku mazima. Ku nteekateeka eno ffe nga balakisi n'abakiikiridde abasiraamu ba balakisi tuli basiimu okulaba nga mutukonsideringa ku nteekateeka eno. Shaikh Kigozi akwasizza abasiraamu bano embuzi wamu n'endiga nga buli muntu afunye ennamba era n'ayogera ku makulu g'olunaku luno olwa Eid lwagamba nti lwakusaddaakira Katonda. Ensangi zino osanga nnyo abantu nga ye alina faamu nnamba ate n'agaana okukwatako wadde embuzi emu oba ente emu okusala. Ako kaba kabonero ka bukodo era Katonda ekintu ekyo takyagala. Ojja kusanga nga emirimu gyonna ebisolo byo abiggyemu omukisa olw'ensonga nti ogaanye okubanga omujeemedde okubanga okola ekyo kye yakulagira okukola oteeka mu nkola nga nabbi waffe Ibrahimu bwe yakola. Abakulembeze ab'enjawulo wano basinzidde ne basaba abasiraamu okukozesa Eid eno okunyweza obumu n'ab'enzikiriza endala nga bali awamu nabo kuba enjawukana mu nzikiriza tezirina gye zitutwala. Amatu 7 n'oweereza neiba mu mukolo eyo buli omu ajja kulya ku ki kunyama era nkubiza bonna basobodde okusala ebikomera mu bigule enzija muzibeere nga ziri open abantu bajje mbawe ku nnyama eno kuba lunaku lumu ffenna tulye ekintu kyekimu tusanyuke. Oluvannyuma abakuumaddembe okubadde bannamagye ne poliisi wamu n'abantu ba bulijjo bakwasiddwa embuzi era ng'olunaku olw'enkya ebitundu ebisinga byakubugaana evvumbe. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaaleero.